bahajjati mwenna abazze mu dduwa ya Sheikh, baganda bange abali ku butebe eyo betubeera nabo bulijjo mu nsonga zaffe, abagenyi ba Sheikh Muzaata mwenna abali wano, bemmenye ne besimenye, bannamawulire, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abali ku butebe eyo Mukama mulungi, ekiseera kyonna mumukubira obugalo mpulire abawo bategeera. Baddu ba Allah, olunaku lwa leero Sheikh Muzaata gyali mu kabuli gye tuva okusaba Allah gimugaziize, yeetaaga tubeere wano mpaka yawmul qiyaama. Yeetaaga tubeere wano nga tumwegayirako Allah subhanahu wa ta'ala mpaka Allah lwanaamusaasire byamusobako ng'omuntu. Nenda kwe tugamba nti we are very sorry, tetusobola kubeera wano mpaka. Era abantu bali ku bunkeeke n'ekino ekitono kye tukoze akisiimye. Hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan. Wenjagala okutambuliza ebigambo byange baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, abanga omuntu akoze obulungi asasulwa ki? Munziremu, omuntu akoze obulungi asasulwa ki? Allah bw'atyo bwe yalinga abuuza ate ng'akakasa. Hal jazaa'ul ihsaan, abanga ebirungi Sheikh Muzaata bye yakola illa al ihsaan, asasuddwa bulungi. Tulina okubeerawo ku musajja ono abatujjukiza ebifaananyi. Wallahi kaana asadullah, yali mpologoma ya Allah fil Isiraamu liri obusiraamu. Era twafiirwa nnyo, era hajjati Kulsuumu ne banno njagala okubeebaza. Tulinanga okukuŋŋaana mu maka ge, si kuŋŋaanira eyo bbalibbali. Ab'ebbali mbaleke basome, naffe abali awaka tusome, n'ab'omwamedita basome, n'abawala bonna basome. Tewaliwo baali bagambye nti edduwa ebeera wamu. Allahu akbar! Allahu akbar! Mubaddashi, Allahu akbar! Allahu akbar! Edduwa bw'eba esomwa, buli omu waddemba okusomera edduwa omuntu we wonna waba yagadde. Ab'ekawempe muleke tusome, n'ab'ekigongwa musome, mu South Africa basomye, ne Bungereza basomye. Uno yakavaayo omukwano gwa Sheikh Muzaata. Kikulumira wa muyaye gwe ogamba nti gindi basomye edduwa ate oyogera ebigambo. Njagala okwebaza Hajjati Kulsuumu, fwe tuzze kusomera Sheikh Muzaata tuba twagala bya bufuzi byammwe. Buli omu waddemba okusomera edduwa wabakoze eki? Ate nga kikulu nnyo Sheikh yasulanga mu jjumba muno, abaana be babano weebali nga tulina okusomera wano edduwa. N'olw'ensonga eyo okusomera Sheikh Muzaata edduwa ennyingi kyasinga okwetaaga. Okujjukira Sheikh Muzaata kyasinga okwetaaga nga Sheikh Rugolobi Obbi we wayogedde. Musajja ono yali musajja nga tatiirira busiraamu. Olwaleero waliwo ebiriwo, singa abadde waali wallahi singa muwulira eddoboozi ly'omusajja oyo, naye olwaleero baseeka mutandisa okukankana mwateza okubulira nkuvuddemu, olwo oli Sheikh kyaba atiitiira okweganaawe. Mubanange niri munyimiriza, onyimiriza kuki nga tekiwasomerera? Bamaseeka njagala mubeere bagumu, ekyokulabirako kya musajja ono. Muyimirizeewo obusiraamu. Baseeka temusalako ebirevu, baseeka temusala asimanya engoye zammwe abadde bazisala temulekeraawo. Buli omu abadde akola kyakola akikole. Obusiraamu tebulina nsonga yonna na gavumenti eno. Abantu batandika dde okusomesa. Pulezidenti Museveni afugidde emyaka 4 n'omusobyo, naye tewaliiwo bwe baali bakutte nti naabange wali bamukutte kubeera nti asomesezza obusiraamu. No, tusigale nga tuli banywevu, tusigale nga tujjukira empologoma y'obusiraamu.
oyo alina ebigambo byeyogeranga wallahi ffenna nga tusobola kubyogera ate era saagala mwogere ekigenda okutusibisa mu abasiraamu batumalewo tetulina bukulembeze obukulembeze webuli naye buli omu asikazaawa abasiraamu tulinga bukoko ebigulu nebyogendere bikankanya ensi gyendasomye okutuba ababadde kulebye mwabirabi abasiraamu tulinga bukoko obukoko obutaliiko nanyini nkoko nga kamunyaze bakuyita bakwali babiyita bita mu Luganda toyinza kulweka tewali aleekaana nga kamunya akutwala ng'abasiraamu ab'ekibuli bali ku byabwe Kampala mukadde ali ku bibye Nakasera ali ku bibye n'abasigadde bali ku byabwe kaakati ffe tukole tutya twabaliwo okubazza mu manyi abasiraamu munywerere ku nsonga yammwe ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah kyetuba tunywererako omusajja oyo Sheikh Nuhu Muzata bwe yafiira wallahi wazmani musajja oyo yali musajja ng'ensonga yonna ekwata ku busiraamu teyeetiririra bw'abeera nga ffe abaliwo olwaleero lwaki twetiiririra takyasobola kuvayo mu kabuli kujja naye bweseeka n'olangirira nti bannange bamafiya babatiisatiisa si gavumenti manye abasiraamu tulina nnyo ensaalwa bw'olaba seeka ng'avuddeyo bwati atandise okwogera nga mutandika omuyingirira ekyo kyo kyaffe Katonda yatukola nakyo ng'abasiraamu sorry for telling you this ensaalwa muzireke naddala abawalimu njagala okubabulira n'obakakasa nti mugende mu maaso n'okukola daawa tegajja bakwatako ekyokubiri muve mu kwebaka mizikiti waliwo omukulu ankubidde essimu ku makya naŋŋamba nti wayogedde nekubiriza banno bayigirawo okwebaka amenya emizikiti esatu abantu bakeera kwebaka mpaka ku asiri lwaki tebatulope tebalokome kukwala ŋŋambo mbalayira Allah tabaraka wa taala mu dduwa seka muzaate eno nti abasiraamu ffe bennyini ffe tusibisa abasiraamu bannaffe nze seka kugwa bwe mba kyogere ndowooza mukikakasa siri wala na gavumenti abasiraamu ffe bennyini ffe tusibisa abasiraamu bannaffe osangayo bahajjati bambadde ebikaaya banyumye nnyo eyo musayidi eyo waggulu nosanga abatabuliigi batemye empale ebirevu biri eno mulimu kyogwe bakola kuloopa Gugwa kuloopa Muhammadi kuloopa Sulaimaani kuloopa Masituula muleme kwekwasa gavumenti ffe ensonga lwaki batusiba lwaki batukwata neyanziza kanso wamawera lwaki batukwata ffe bennyini ffe twejyamu enkola kano kadde eri gavumenti ate gavumenti lekerawo okumala gakwatakwata nsonga za busiraamu bubi abasiraamu tuli nze kati lwaki ndi mukwano gwammwe munkozesaki kundabako bulabyawo mu Juba nti guba mukwano gwa pulezidenti guba mukwano gwa NRM omukyalo wa NRM tulina okulaga abasiraamu nti seeka kirevu tumukubya amasasi ensonga ebadde ki nti abadde awandiika abayeekera tuwe evidence abasiraamu gye baagala nti empapula ziizino kwabadde abawandikira ewandikira guli ne guli niye okumutta obusi n'okangasa n'okisatiisa ebyo tetujja kubikkiriza ng'abasiraamu abasiraamu bazze bafa tetulina bujulizi eggulo nasabye pulezidenti wa Uganda babana bamugire webalisimanyi please nasabye pulezidenti wa Uganda era nziramu okumusaba eri abasiraamu mu makomera abatalina musango mubate wabeerawo ensonga ku basiraamu baseeka weetuli tuli mikwano gyammwe seeka Kamulegeya waali seeka Gugwa waali seeka gundi waali mumuyite nti waliwo kirevu wano alina ensonga zakola naye mugamba ki okusinga okugenda okukwata bannamanya ne basaalimanya ne bateeka mu kkomera no tulina okwegendereza nga gavumenti ate nze bwe mbagamba sibalinaako kattaka kundi konna muli mikwano gyabwe
ekyo kyo n'omwana tannazaalibwa akimanyi nti nze ndi waani mwogere muba munvuma nga temugira nze bwemba ngambye njagala omuntu bwemba ngira ki muba mukoza musajja mukati bobi wayini musiraamu oba besije musiraamu muleeta obusongasonga obutaliimu naallah atugambye nti wa atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum nze mwetambulira oba mukyawa mukyawe oba munjagala munjagale kasita abanjagala webali nze sikwagala kuntiisatiisa waliwo bano babuloga abange kulusuumu mukyala is iron lady in this country lwaki mumumanyire okutuuka kwekyo mufulumyafulumya obutambitambi bano basigasi abali ebweru muwepankira kibwere kulusuumu alina abaana kulusuumu alina abantu wama mukyala neyanziza lwaki mumwononera future waliwo akatambi akafulumye wano jaketi siwala muvubuka basere simanyi kayondo simanyi aniga siyo wamampa sente ono munange wama neyanziza kulusuumu mulekere emirembe gye tewali ajja kwogera okujjako fe okulwanira kulusuumu abeere ng'abeera bulungi musi omuntu okukolera mu gavumenti eno tekitegeeza tukolere mu yaani kati eyaani eriwo waliwo akatambi jjo kenafunye bavuma hajati kulusuumu nange bateeseko ebifaananyi byange nga nine pulezidenti mbere n'omu atanabeera nze bwemukeera kumakya omusajja wamwe najja ngira mugizi nanzira natematambula naye babloggers babate babloggers bloggers muteemu amagezi mulekerawo okumanyira omukazi mukazi wamuvunanyizibwa mu ggwanga kyobola bafe tumwesibako nze kukola baziza abantu manya kyomupalimu obulamwa bebamu ku bakyala abasiraamu abayivu nakibagamba wano ku graduation oyo musiraamu tulina okubeera naye mu mbeera yonna ate ku lusuumu webale buteetiirira omuntu omuti oguliko ebibala gwe gujjula ki ndiko ebibala ku lusuumu gwe sirikakola mirimu gyo singa olaba ng'olina gy'olaga ajatikatongole kulamusiza singa abasiraamu abaliwa singa ng'olaba ng'olina gy'olaga embwa nekuba ogolero nikuba amayinja naye okubina ogikuba amayinja manya tojja kutuuka gy'olaga embwa zireke zibugule zibetambuza buso kulamugo babulogazi mutugyeko akajanja muleme kulimbalimba bantu muve ku mukazi eyiri munewe sigisoma girina abadde ngitegese naye muve ku kulusuumu kati nbyogedde ojja bawulira nga bayengesa ebigambo ekyo kikugwa kyagala kukwasa kulusuumu nimujja biwulira naye ngaate bwabeera nga musiraamu abange mulwanirira abasiraamu bannamu bwetunaabeera nga tekyolwaniridde kabuya ajja tumalawo baddu wa Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiriza siri mbega gugwa mbega kulusuumu mbega kulyakolaganya gavumenti abambega mbega akolananga nze nange kyenoonyayo nze nkimanyi ate mbega tayogera mu bantu toyinza kumanya kati wano webali naye toyinza kumanya nti yono nze byanga abamanyi mubimanyi njagala sente njagala kuwangala bulungi sasoma kubonaabona kulusuumu byemulyazirina dokita tyazira tyasoma kuziteeka mu nyumba otokolagana na gavumenti tukolagane n'eriwa wamabeerayo mu KCCA inshallah ne baminisita ogenda bufuna tulina okubeera obumu abasiraamu
tusobole okulwanyisa abalabe baffe. Buno obuntu butono nnyo duwaasi mumusomedde kawempesi oba abasiraamu si bye twetaaga abasiraamu bakulaakulanye batya. Abasiraamu balunze ente, abasiraamu bafunye enkoko, abasiraamu bafunye ku keeki y'eggwanga, naye buli omu ali ku lulwe. Obabuuza nti akugwa wamukyayira ki? Wallahi sajja ekyo nkyagala kyogera bulungi naye yagwa omufu atambula. Omufu atambula wallahi sifanga nkyali mulamu ate nkyagendayo. Teri atagendayo mu basiraamu kamba kuliri abo mulaba ab'ekiro babeerayo lwakuba kwe twogera emisana n'ekiro naye bagibasiba. Nayogedde eby'omukutuba ebukoto era yesimu wano bava kunkubira simu nga baneetaaga balina information gye baagala. Yes, ate tulina ogibawa, tulina okukolagana ne gavumenti so. Wallahi tekujja kusobola kubeerawo mwe ngaba fe tuli batono. Temwenyigira mu kwekalakaasa. Omanyi kati n'abakristaayo abo batulumbye. Abasiraamu omanyi fe bamalirivu mu nsonga beyiseyiseyo tugambe nti abatuliko nnyo ewaani. Lam tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabia millatahum. Abasiraamu basiba nomutwogera tetulina bamufuti. Abasiraamu temumala kwogera nabbi agambe man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Bino ebiriwo by'abasiraamu okubasiba yaki bajja kubakwatira bwereere. Si buli omuntu asobola okwogera ku nsonga. Gwe ensonga girekere mu bajje wabatasobodde, girekere abaddaddakawo bakuggwa n'abalala abasigadde. Naye gwe wa bulijjo gwe bataminze wallahi ne bonkolako olugambo mu State House banoonyerezaako okupakka eri wansi, bamanyi ne bwenzisa, bamanyi ne bwendya, bamanyi ne kyekola tekisobola kola. Ng'okyaza pulezidenti nolowooza nti no tebakunoonyerezaako. Nze nkyali seka wa bulijjo ali awo wakusaagasaaga. Bwe mba njogedde ku state manya nti state eyogedde. Bannange sikyali seeka wa bulijjo ate temunyiiga bamaseeka. Kati abasiraamu babeeramu abino bisegeeke nedda omusajja tulina omuggyako ebyaffe. Kati nze waliwo abasiraamu wallahi be baasumululanga bayita ku mukono gwange guno awanjatifu atuma bali mu nsonga ne tumuge omusajja nti bano bate bakamoga abo bali ku mukono gwange. Buuza Sheikh Abdurrahman wono era yavaayo ne mukwata ne mutwale wa pulezidenti n'agamba nti kati gwe nkutadde siyaddayo kusiba. Oluvannyuma lw'okwetegereza amazima enziri ab'empalaavo wallahi basinza okusiba abasiraamu. Abeera mu muzikiti talina kyakulya n'agamba nti kati nkoze ntamena mu seti kufunayo emitwalo 2 mu sayidi ng'agamba nti ono budala yalina ekirevu yaliwa ati oyo akola kino naye nga wallahi amuwanyiza. Ate nabo tebajja kugaana kubanga munnaabwe amuli okumpi yakoze eki. Nze baneegezaamu baalemwa. Ate tuli ku bunkenkeze juzi bali bakuba amasasi nange. Kuyo omusajja yantaasa. Bwetambula n'abasirikale nnuke tugireke. Tuli ku bunkenke. Ababodaboda bajja. Oyo n'abalengera nagamba omwana wataku mafuta. Nawataku mafuta. Wawataku mafuta najjawo nakokinga. Baabwe emisindo okutu. Kati tuli awo tuli ku alfa waffe. Tuli ku ki? Bino ebigambo tulina okubibabuulira nga tubafunye muhawara muno ti abasiraamu ffe bennyini ffe tukola ki? Ne ŋŋamba ne gavumenti tireka kusalawo ng'ate tolabye basiraamu bakulu. Temulowooza nti n'ensi mujja gifuga mwekka eyo nga muli eyo pulezidenti talabika, owakulira ebyasairi talabika, owagundi yeekwese mumale gakwatakwata abasiraamu nga musiba muteeka mukomera. No, mutwebuuzeeko. Nze abasiraamu banywerako kyayi, oyo yanywa nabo kakyayi, oyo yatuula nabo. Nze nange bannange sibalaba kakyayi simalaga kanywa, olowooza kanyweka akaabo tekamala kanyweka mutuwalanira bwereere. Naye nga tokubeera okumpi nabo wallahi ekirego kitukaasanga abasiraamu. Tuleme kubadduka, tubeere nabo, tulabe endowooza zaabwe. Njagala kumaliriza bigambo byange nga njagala okwebaza mwenna abaze mu dduwa eno. Wallahi omusajja oyo
oba edduwa zibeera 10 mu nsi zibeeremu, oba edduwa zibeera mu ttaka zibeereyo, oba mu bbanga zibeereyo. Mulembe kugamba nti abagenzi bakulusuma okusoma edduwa nti twakoze ffe tusinze okubeera ku kikola ekituufu. Gano ge maka ga sheekh mwe yali asula. Katusomeremu edduwa Allah abeerenga amusaasira gyali amusonyiwe byamusomako ng'obuntu. Naye obusiraamu bwakufiirwa nnyo sheekh, obusiraamu bwakufiirwa nnyo sheekh. Abamawulire obusiraamu bwakufiirwa nnyo sheekh muzaata oyo Abudu. Twalire sheekh muzaata e Makka Mirira. Omusajja ono sheekh ayogedde ekigambo ono muko wano eri abadde agamba oba mutabani wa Seeka Muzaata oba mutabani wa Gomba, naye nga muko, naye wafaanana omusajja, wafaanana mukoddo miwu, naye njogera yonna abantu abasinga oba mutabani wa sheekh oyo muko. Oyogedde ekigambo ku musajja ono Abdu. Bannange guno gwe mukwano. Twali e Makka ne sheekh Abudu ono n'ava e Bungereza. Sheekh nanga omanyi sheekh yali musajja bulungi kasitooleranga omutegedde wallahi. Era nze sheekh yafa simulinaako nsonga mwayogera ebiranga ebigambo dogodogodogodogodogo luli wali lugezigezi lwolirikindi kibuli ebibwe bitu naye nga ffe ebbali tukolagana. Obabuuza ab'ekibuli bakimwagala gugwa nti awulira Museveni mpagire nnyo. Omusajja ono bamwita Abdu, yali mukwano gwa sheekh Mpanve. Twali e Makka, Abdu ono n'ava e Bungereza, sheekh ne twatambula naye abantu 3. Era nze okweyagala kuno nazina ejjuba n'okumanyika musajja oyo. Musajja oyo yankwatako nga nkyasoma Madiina ne Haji Katongo limu abasaasire. Wallahi sadda mabega nembuuka kumpi ate mbayise naye nga tebayisika. Naŋŋamba nti omusajja ono bamuyita Abudu, sahaba wange, habibi wange, era mukukwasizza ngenda omukolere mu kyetaaga. Okuva olwo saalaba ku Abdu ng'avudde ku sheekh. Sheekh nga babagambye n'akaseera akasembayo ono gwe twakubiranga n'atugamba nti kiri bwe kiti, kiri bwe kiti, kiri bwe kiti. Allah n'ageranga weeyagala abasiraamu mugyewo olugambo ne mu abakulisitaayo Muzaata baamutta. Ani yamutta? Muzaata baamutta. Muzaata abantu bonna baafa, baafa bulwadde. Baafa bulwadde korona nange katanzite. Mungu yazabye. Kati ku social media kuliko wallahi kulusubu yata amutta alina obuyinza obutta. Museveni alina obuyinza obutta. No, sheekh yafa bulwadde wa korona. Ripoti yavaayo abantu mbategeeze muko, abantu mbategeeze Seeka yafaaki. Naye wesibye ku mukazi mumubuzizzaako emirembe. Basirusiru mmwe njagala obutyo mbuweereze ku gundiku mubaddemu. Wallahi mulekeraawo omukazi omukyojja, omukazi muleka wangale mu nsi ye n'ebitabo bye yasoma, muleka alye ssente ze oba adigide oba akola atya akole. Mungu watu yamwagaliza n'amugulirawo ebigambo. Anaasira mu kisenge kubanga Seeka yafa. Seeka khalasi muye bwatyo bwagira kati alina okunoonya embeera endala nene mulingiriza atambula ata ku lusumu ayida ata ku lusumu alina ani ku lusumu mwaye gasiya salamu alaikum. Allahu Akbar. Allah from United States of America. Assalamu alaikum. He came to Uganda to marry my what? My daughter. Ajati kurusumu embaga eri yayimirira yono yali afunye ebizibu Kairo naye yazze kati mumpe sente endala zikiza gwamu.
omukolo tukukolenga 10 inshallah. Fatuma, this is the man from America. So now I'm talking with him in English, American. Musonyiwe bannange ajati omukolo gugende maaso bampise nsaba kunzikiriza ntambulemu ngende bakaba bange bampise entebe mwebale kumpuliriza kuko webale kumpa kazindaalo abanfuuye mwenna mwebale bekinyize mungu abagumye abasanyuse mungu ayongere essanyu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna Allah wa ma bisaba Allah amwe maisingo kubere kirungi. Allahumma akadde katambudde njagala omuzindalo gw'okubiri. Omuzindalo gw'okubiri njagala omuzindalo gw'okubiri inshallah tugutereze. Program je tulina twagala abagenyi tweyanzanye Sheikh barakallahu fiik. Bagutereze omuzindalo. Tusigaza program ntono nnyo tuberenga tugenda mu kyemisana tugende mu sala tudde mu kyemisana. Nyongera okubategeeza basawuli banyaba bagenyi baffe abakatuuka omukolo guno gwa kusabira mukadde waffe Sheikh Nuhu Muzaata batte. Tusaba Allah agaziye kabburiye. Allahumma n'okubalaga omusika wa Sheikh Nuhu Muzaata batte nga si mulala nga ye Anwari Sadat. Wejogera ku Sadati abantu musika amayinja g'oli Sadati gwe twogerako gagala okwekanakana n'ag'omwana ono abamumanyi ababeera okumpi naye oli nga ayogera Ingiriziya olabira ddala nga muvubuka wa mulamwa ayitibwa Anwari Sesanga Prince nga ye musika wa Sheikh Nuhu Muzaata batte. Masha Allah. Tola kusaba Anwari bakulabe abakubidde kajjako basebule banyabo. Anwari akaseera kewe kali maaso awo kajja agenda kubaaniriza asomera ku Acons International. Acons ojjambulya ayogera Olungereza. Anwari njagala wogera ku accent ya Acons International togalaseeti omwana wallahi tasomedde ku kitudde Walime primary school wabula ali mu ssomero international okuva ekisaasa oli bayita Acons International School. Wetuli Anwar ngenda kuyita mu maaso kawo inshallah. Essaawa eno nsaba mukadde waffe Sheikh Abdu kabadde kakodyo era twakikoze kigenderedde. Twayagadde Sheikh Abdu ne Sheikh Abdurrahman Alhaji Abdu ne Sheikh Abdurrahman Badingani. Era mu kaseera kano kennyini basobole bannyabo njaba saba tuwulirize ekigambo kya mukadde waffe eyali Habibi wa Sheikh